Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku channel eya Redzone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tubeere nga ate tutambula ffenna. Omukulu oyo gwolaba bamuyita Herbert Anderson Burora, oyo yali RCC owa Kampala n'agobwa naye ng'ebimu ku bigambo ebyasembayo ng'ali mu ofiisi eyo yavumirira nnyo era y'omu ku bantu abavudde mu kibiina ekya NRM ng'ate bavumirira nnyo obuli bw'enguzi ate era mu kibiina kyabwe ekya NRM. Ono Burora bwe baamuwa ekifo ekyo eky'obwa RCC emirimu gy'azaakola ozze ng'ogiwulira byabadde ng'akola era nga wolaba RDC bw'abeera. RCC abeera Resident City Commissioner, katono gwe mulimu gwabadde akola okutuuka bwe yawummuzibwa omwaka guno. Ono nno yafuna obutakkaanya ne Speaker wa Parliament Anita Among ku nsonga za buli bwanguzi, wabula nga kati olwaleero njagala kuwa akatambi kano asinzidde ku mukutu gwe n'abaako ensonga z'alambulula ku babaka bano bandudde mu Parliament era amannya gaamenye at least abamu ngezezaako bakuleetera ngenda kukubulira maaso awo bamaze ebbanga ki mu Parliament na nsonga ki oba oli awo gyasinziddeko okubanga ayogera ku abo balonzeeyo bayogeddeko. Kati gwali ku mukutu gwa Redzone TV sooka owuliriza akatambi kano nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Ate naba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe tutambule ffenna. Waliwo bano abannabyabufuzi ba alinomo ba honorable b'ebitiibwa ba honorable ba senior ba monopolizer ba opposition bananyini opposition abatava mu opposition babeera mu opposition bagula ebibanja mu opposition kugamba buli kimu bwe bakitegeera ku kitandikira ku kiggwera kye boogera kyekyo kye bamanyi ne kye balowooza tobawakanya bwe byabo bibeera bituufu. Be ba honorable Semujju ba honorable Segona ba honorable gundi ono ow'Ebujiri Asumani ba honorable Sereko ba monopolizing opposition nti buli kye boogera kyekyo bwe boogera ensi yonna terina kubaddamu bwe basalawo bo bye benkomeredde. Be bamu ku abo abatutuusizza ku ngeri gye tutategeera mu biki ebigenda mu maaso ba honorable Katuntu be bamu ku batutuusizza ku mbeera nga kaakati bo be bakiriininga obubi bwabo abakola ebikyamu. This is too bad. Kyenyamiza ti mu mbeera eno nga buli omu alabira ddala nti Parliament ejjudde emiziringo egitenkanika diyale nti abantu betusinga okudisipizinga si be babiwoleza nti abantu betusinga okuwa respect be bawolereza obubbi be bakola justification be boogerera ebibi abantu nga basanitizinga ebibi ebigenda mu Parliament. Kale mutukoze bubi. Kale basiniya bananyini opposition bananyini kumanya bananyini kutegeera abasinga okutegeera mu nsi eno nga abayaffe nate tutegeera kibi nnyo nti mu justifying emiziringo egiri mu opposition. Kale asusema upon you mutuswa. Yes, ndowooza ebigambo biwulidde sigenda kubanga mbiddamu wabula njagala nkuwe kubamu ku bano bayogeddeko. Ategeezezza nti okulwa mu Parliament kwabwe kubaleetedde okulowooza nti be basalawo ebigenda mu maaso be basalawo ekituufu oba oliawo n'ekikyamu. Oyo gwolaba ku screen bamuyita Honorable Ibrahim Semujju Nganda, oyo akiikirira Kira municipality ku kaadi ey'ekibiina ekya FDC. Honorable Ibrahim Semujju Nganda ayina emyaka 5, yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 gwa mwenda 1973. Abadde omubaka mu Parliament ng'akiikirira Kira municipality okuviira ddala mu Parliament ey'e10 paka mu Parliament ey'e11. Ebimukwatako bingi nandibadde mbikuwa naye tetusobola kubeera na budde bungi bumala. Honorable Ibrahim Semujju Nganda emabegakaawo wamuwulira ku nsonga za Oweekitiibwa Mathias Mpuuga yavaayo n'ategeeza ti nze nedda ono omusajja muganda munnange sisobola kubeera nga ate musalira omusango. Ekyo ne kimufuula omu
ku bantu aba disappointinze bannayuganda olw'ensonga nti y'omu ku babaka abavuddengayo nga boogera ebigambo era bannayuganda ne babeesiga kati ng'olwaleero ate olulimi lwakyuse. Mu balala bayogeddeko ayogedde ku Honorable Medad Lubega Sseggona, ono akiikirira Busiro East. Ono nno ng'ategeeza nti naye ali omu ku abo abasajja ababadde beesigika ng'omuntu agamba oyo omusajja wayogera ekintu kiba kituufu, kati nabo ne kibafuula okubeera nti bwe batyo bwe bali oba bwe bandiroozeza okubeera nti bwe bali. Honorable Medad Lubega Sseggona naye y'omu ku babaka abaludde mu Parliament ng'ali mu kisanja kye kya kusatu. Yazaalibwa nga nnaku z'omwezi lumu mwezi gwali gwa 1975. Honorable Medad Lubega Sseggona sijja kuyisa gye yasomera wabula njagala okutegeeza nti akiikiridde abantu ba Busiro East okuva mu kisanja ekya 2011 eyali Parliament ya 9 okuva 2011 paka wetwogerera. Medad Lubega Sseggona musajja munnamateeka, musajja amaze ebbanga ddene mu byobufuzi naddala ku opposition ng'era owulidde omusajja bwagambye. Ono naye ali ayina mmo okusinziira ku bigambo bya Herbert Anderson Borora bw'abadde annyonnyola abantu bano. Ayogedde ku mannya amalala era njagala kubanga nabo mbakuleetera. Ayogedde ku musajja we bamuyita Asumani Basaalirwa. Honorable Asumani Basaalirwa ayina emyaka 46, yazaalibwa 17 gwa 11/1977. Akiikirira abantu ba Bugiri Municipality okuviira ddala mu Parliament y'e10 mu kalulu aka 2018 by election ng'akulembera ekibiina ekya Justice Forum. Akalulu ako mukajjukira bulungi nnyo. Ono Honorable Asumani Basaalirwa embeera naye tebadde nyangu yadde akatono, era naye abadde omu ku abo abazze bannyonnyola ennyo lwaki sente ziri teyali nguzi, lwaki tavumirira nguzi n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Honorable Asumani Basaalirwa obwa Bugiri Municipality naye ali omu ku abo bakonyeeko. Kugambye bamuyise Herbert Anderson Borora ebigambo byaleese. Mu mannya amalala gayogeddeko kubaddeko mubaka Muhammad Nsereko. Ono mumumanyi Muhammad Nsereko myaka 43, yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa 4 1981 mu kibuga Kampala. Kwetwogerera Muhammad Nsereko ali independent naye nga buli omu akimanyi musajja wa NRM oyo gwolaba Muhammad Nsereko. Akiikiridde abantu ba Kampala Central Division okuva mu kalulu ka 2011 era nga wetwogerera yakyabakiikirira. Kakati ono naye bino birabika bye bimu ku bimuleetedde okulowooza nti naye y'omu ku bakaasangwawo era kubasalawo butya ebintu ebirina okuba nga bitambula bw'atyo bw'abamenyeemenye. Abalala bangi bayogeddeko naye nze amannya gakonyeeko genjagadde nange ndeete. Webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawaana nnyo okutambula naffe, naawe atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako.